nti Bobiwine bali abasajja baali banoonya atasobola kuwangula Museveni nakugaa nti basooka wa radio n'agandi bamutta radio did not see me ekyokubiri kyolina okumanya abasajja bano baali banoonya who has skills in mobilization ngawa ne bamobilizing abantu abajja mu nnyimba zaabwe era baakugambanga Bobiwine is unfit to be president but they are not criticizing his capability for mobilization nga mu Abtex ne yalooza nti naye bajjamuwa banaamuwa bajjamuwa buli lwolaba abayimbi abo babaako abalagira munda muli bo basobola okufuna enjawulo yaabwe kati bakusasira lwaki tebayina kati okuvuma Bobiwine kyekimuwesa sente andi kakati kankubuulire ye balamu yakoze ensobi n'afaayo obutereevu ewaani owamuwoozi yavuddeyo ekyenkubuli ali bwamuwoozi n'okuvayo n'awagira kakati ate takyakimayo eri sente owa Museveni takyazinona uyo Museveni si bwazanya ebyobufuzi kono byakola jjo tabimanya kati balamu tayinza kufuna sente zeyafuna luli yes kati kono n'olukofiira lwako n'ennagisi yako mu mpale kalowooza ke kajja okufuna ngawo ne bwe yafunye era bajja zirya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Seeka Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mwabalina ebizibu balemeddeho tofumbirwa jangu ewange wa Seeka Kakayire kusumuleko ebizibu badde bukutawanya nsanga ku namba eno 075 54 66 2 tenyongero bajjukiza nti nno tulinawo no omulogo omulogo omulanzi Jafwali Musa oyo ye mulogo era nga oyo naye atuteeka mu ssente okubanga programu zaffe zino zibatusibwako Jafwali owo anti mwenna mulina ebinene association yaffe weeri eyabatafera Jafwali si mufere Jafwali muntu mulungi nnyo era omuntu bwabanga oyo muli commending nti agende wa Jafwali ajja kusobola bulungi nnyo nagenda yewe yakola expansion Ideological yaliyo yes nengendayo mwenye ndange nabe ndispecting nga nabo balogo banno nze siri mulogo ebyange bya self defense ebyange byakwekuuma tibiroga wali oddeko ku kyali waffe nga baganze ndi muloga gwe bitabaale bikukube bikumale bali okuba laddu oli n'aginava mu mbeera basapuleya nga ate baagibyewo kubanga era ngenda kulinda kubanze balowooza ndi ngende wabugingo okulokoka tosobola kulokoka bakutta nagamba gundi nagamba specials awandira kazimwe never become a model abaganda bagamba bintu bya kyabuwemu naye kankizingezinge okiwumbewumbe ti omukazi bwe yeeyambula era ntera nnyo kyogera nebo bakiteeka mu ngeri ndala ti once a woman a drunkard woman speak to herself before drunkard men is raped tiwanyinza muleka apaana n'omukazi bw'alowooza nti yawunya kampunye ng'omulalu mpitewo abalalu tebajjawo ova ate yempologoma erya bibisi ate ogibuulira nti eno amala kufumba gw'omuddo gw'olya mufumbe nedda yo nga yeerira ekulyawo ova kakati mi nze ntunula ekintu nenkitegeera specials awandula kazibu mu mawanga agamu bali mu kubya amasasi ne bamutta lwaki never become a model mu nsi tukiyita geria marketing geria marketing kitegeeza ti bw'oba ojja mu byobufuzi oba mu nsi mu limelight funa image gyojja okumalako nayo nti Bukenya yajjanga omukatuliki naye yagendako mu kyaki okusoma e Rubaga. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga
n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 tujjaffe gino tukwaniriza nnyo nate nga bulijjo n'olunaku olwaleero tuli ne mukadde waffe Tamale Mirundi wabula mbajjukiza nti no programu yaffe eno yebatuusibwako aba Proma Herbal Research Center wali Emmengo abajjanjaba endwadde zonna omuli sukaali omuli ulcers pressure n'endwadde endala zonna ate nnyongera obbajjukiza nti nno tulinawo no omulogo omulogo omulanzi Jafari Musa oyo ye mulogo era nga oyo naye atuteekamu ssente okubanga pulogulaamu zaffe zino zibatuusibwako. Jafari owuwo anti mwenna mulina ebinene association yaffe weeri eyabatafera. Jafari si mufere, Jafari muntu mulungi nnyo era omuntu wabanga oyo muli komendinga nti agende wa Jafari ajja kusobola bulungi nnyo. nagendayo ewuwe yakola expansion eri origino yaliyo neŋŋendayo manye nange nabendisipectinga nga nabo balogo banno nze siri mulogo ebyange bya self defense byakwekuuma ebyange byakwekuuma tibiroga waleoddeko ku kyalo waffe nga baganze ndi mulogo gwe bitabaale bikukube bikumale bali okuba laddu oli n'aginaava mu mbeera zino basapuleya nga ate bagyebyewo kubanga era ŋŋenda kulinda kubanze balowooza ndi ngende wa bugingo okulokoka tosobola kulokoka bakutta nagamba gundi nagamba specializa Wandera Kazimu never become a model. Abaganda bagamba bintu bya kyabuwemu naye kankizingezinge okiwumbewumbe ti omukazi bwe yeeyambula era ntera nnyo kyogera nebo bakiteeka mu ngeri ndala ti once a woman, a drunkard woman, speak to herself before drunkard men is raped. Tiwanyinza muleka? Hapana. N'omukazi bw'alowooza nti awunya kampunye ng'omulalu mpitewo abalalu tebajjawo ova ate y'empologoma erya bibisi ate ogibuulira nti eno amala kufumba bw'omuddo gw'olya mufumbe nedda yo nga yeeriira ekulyawo ova kakati mi nze ntunula ekintu nenkitegeera specializa Wandera Kazimu mu mawanga agamu bali mu kubya amasasi ne bamutta. Lwaki? Never become a model mu nsi tukiyita guerrilla marketing. Guerrilla marketing kitegeeza ti bw'oba ojja mu byobufuzi oba mu nsi mu limelight funa image gyojja okumalako nayo nti Bukenya yajjanga omukatuliki naye yagendako mu kyaki okusoma e Rubaga ne bamukola bwe bati ne bamukuba kabonero. Faaza bw'ategeera nze nensimbwa mulayini waliwo faaza mmanyi ankuba kabonero. Lwaki akuba akabonero? Siri qualified kulya mubiri gwa Yesu. Ng'ogenza okusembera takugoba takuswaza takuwa mubiri gwa Kristo akuteekako buteesi kabonero akuteeka kabonero mu kyenyi bw'ati nkumanya oli mukatuliki naye wano embaga y'omukama naye sosola yes ne bw'otula ku gundi ne bw'otula ku ntebe esooka abakatuliki abeetegese wano mu kuwaayo ebirabo tewabaawo yeetegese muyina kuwaayo nakiraba wa bugingo ti abaleese ssente n'abataleese mwenna muwanike embasabire abatalina mufune abayina eyongerweko gwe nalaba yekka asabira n'abatalina bafune basobole okuleeta era ne bagambye ti Bugingo muwandiseeko ekitabo omanyize bapasita bange benjagala bali abo bali basatu pasita Bugingo tufaanagana mu bintu bingi in fact singa nzikiriza mu bintu ebyo ebya miracles ennyo ayise Bugingo at home kankubuulire nina mukoddomi wange yafaanana Bugingo n'amumalayo era mugamba mutwale wa Bugingo I don't know why he refuses. Oba muyinako akasaayi ayinza okuba Bugingo namubuuzaako omwana oli baamukima ewaka agenda alumirize Bugingo ti mukulu we naye nga nomulabirira oyo mukoddomi wange
era bwe bajja ewaka nga banoonya obutambi bwange babukole fake yagaana okubawa ekutiya zaaliwo ewaka. Yes, bw'otunulya omwana oli haiti yokka ye baawula ne bugingo baamukima ewaka ntwagala tukutwale tukole sente. kakati owokubiri pasa wange gundi kakande ye mujjanjabi awonya yawonya. That's why bino ebyaseetawo sebyantabiriimu naawe okkiriza nti awonya. Ate tebabeerawo nawakanya ntya nga abazze nga bakola. Ekyokusatu paaso owokusatu yese Joseph Serwadda is a preacher. Ye mulyoyi wa myoyo ate ng'agiyiggira. Buli wogenda ku kyaki ya Serwadda osangawo semina. Yes, ez'okusomesa abantu ebintu ebyenjawulo. Bali basatu era nabawandiseeko ekitabo Reviving the Revival Churches. Nti revive ekintu kyonna bwe kiba kigaga ekintu kyonna ekizza obujja muhoozi ayinza okuyamba NRM ogijjamu obugavu naye nga tevuddeewo nedda bujja kubanga you have to use an internal force or external force. Yes, wabaawo external force kitegeeza mukoze eki mulemereddwa nti Russia tekyali kibiina ky'abakomunisiti. Communism yavaayo yavaayo ne Putin si mukomunisiti bakiyita ba independent Russia. Obukomunisiti emyaka 7 bwalema okubaako. That's why the Chinese bagezi bo tebakola si bakomunisiti naye nga mulongo revival munongoseemu ekera ku makya neteekawo kampuni ya gavumenti nekola shareholding naawe nemuvuganya eya gavumenti era eya gavumenti egwabanguzi nezonna nezikola ate abo nga balungi. Yes, anti balina ba thinkers mu Uganda muno temulina ba thinkers. Kakati to tell you where we came from nti politics wa Uganda yenna nga bwafaanana weetaaga okuba nga oli mugezi. Nti Museveni yamala emyaka ngaaga 5 kale tugeza 2 oba 3 ng'asitadinga eggwanga lino nga tannaba kugenda ku munsiko kulwana. Era baatugamba mu 8 kambabuuli teri muntu yali avumiddwa mu kalulu nga Museveni. Bamuvuma ne bamwogoloza 1980 anti nali wadde mwamuvuma ne mumwogoloza. Gundi Byanyima yavuma Museveni naaga nti akavubuka ako kajja ewange nga nkalaba n'obutabwako obw'ekikomunisiti era kuteesa gwe mbawadde musika wange ne baddira emiruka gya Museveni ne bagitemamu where was going to get votes ne bagikola ki ne bagitemamu tukiyita gerrymandering naye babikola naye byennyini naye kennyini naye abikola era abitemaatema kati kakati ekyo nja kukibanyonyola. Kakati Museveni yakubwa nnyo mu kalulu k'ekinaana naye Museveni omuntu yenna akugamba tiyagenda mu nsokolo okubba obululu yafuna bumeka kuba bali bwe kye baakola nange banziba obululu banfuula wakusatu naye nga mpangudde amagomerera gonna bagamba mumufuule wokubiri ajja kugenda waaba wangulu kati mufuule wakumeka owokubiri tannawaaba terina magezi naye bonnamba byejogo nendi bajjamu naye nansana owokusatu yawaaba Bukenya n'awangula. Yes, anti erinnya maya gundi Sebunya yawaaba anti ono yakozesa erinnya gundi eritaliiyo Wakayima balonda mulala bakiwa wakubiri ate yawaaba kooti ewa muntu alina kyabanja atalina kyebanja tekuwa kooti ogisaba kyenaakuwa kooti ekuwa kyogisabye omulamuzi Kavuma n'agutyemula ate ono yawaaba yamatira ono yeyagoba kitegeeza nti oba tewawaaba wali mumativu. Yes, tewali yali avumiddwa mu kalulu nga Museveni era bw'oba tebakugambanga oba teyagambanga if we rig the elections is not UPC let Museveni sukutesa not UPC is kutesa UPC kutesa yawangula Museveni. Yes,
ate kutesa jati mwegattako ate nga yamuwangula eventually anti bawasa wamu kati nze nkubye abasajja bano nenkubira Muhoozi nina sente abaziina kati balala aboogera ku mikolo gya Muhoozi balala nze n'amafuta agatambula sigalina abaana bange sente zebagenda okulya ntekemu amafuta ga Muhoozi tosobola gateekamu kati ekyo kikutegeeza nti even from day one bayingiddewo mu PLU kyoba olaba nti fe abali principled tukolera ggulu nti ojja kugamba Nambooze gwolaba Nambooze yagambako nti Museveni agaba n'emitwe gy'engege agaba n'omutwe gw'engege waka munva Nambooze yaliko kada nga traininga baliko defense mukono law enforcement nabeerako agenda mu law enforcement yatondako n'endagala mu katale Nambooze naye ye talina principle fe abalina principle waliwo akatabo ka Luganda omusajja bamusiba mu kkomera yali afiiriddeyo enjala anti oba bamuyita nkabala bamba waliwo akatabo k'Oluganda ye bamuyigiriza hygiene abasibe bwe baleetanga emmere wanaabiranga eweddewo katafiire enjala bali abasibe tolaba bagamba Abaganda baga nti amaawule tegwokya mutima gwange divide the food waliwo abasajja abali emmere ng'ayiwayo buyiyi ne bweba eyo kyetya olulimi lwe lugiwozawoza n'amalusu n'ayiwayo kakati you divide. This is why Baganda will use different places in other areas where they have a high rate of poison mukoza wamu abayina yiyale tobala bagira bugizi bwati naye naali omusowaani yemu including in Northern Ireland kitegeeza beewa nnyo obutwa si masowaani beewa nnyo ki obutwa kakati abo abatali principled nti linda kati bagenda ne bagamba mawo kyenkunyonyola nti mmwe temutegeera politics abantu abatati you must have the genesis bivuddewa gye byatandikira when I tell you nti omukazi alina olubuto okujjako olwabiikira Maaliya tilwamuwanduzaako malusu naye when you see ne bwolaba binaijeeri ebyo omukazi asooka kusesema to vomit akabonero akalaga nti nno embeera ye ey'omubiri ekyuse abazungu abasawo bamugamba kunywa amazzi nti whenever she vomits because amazzi tegamuggwamu there are changes in her body era basanyuka family esanyuka yes family ekola ki esanyuka nazaala bw'asanyuka naani okusinga n'asiba ettawulo n'awandula amalusu kyembagamba okulimba ti nazaala wo bw'obanga bakuwasa oli mukazi mukadde nga tolina lubuto ensobi gy'okola kuwandula malusu wesiba ttawulo babala emyezi emeka mwenda onoobalimba nti luvuddemu onookozesa tomato sauce so kakati bano bw'oba oyagala okutegeera politics wa Uganda bala genesis gyeyatandikira have been telling you nupu kibiina kyenalimu kyakugana buuza mwenyinaze oli oba Bobiwine nti yatuula awo nentuula naye nupu was formed by NRM people. Why? Waliwo omusajja bamuyita Nicholas Biwott. Nicholas Biwott ye musajja gwe nasinze okulaba alina amagezi mu mutwe. Nicholas Biwott yali mukwano gwa mmwe baali bonna nga basomesa muyi bwe yajja mu gavumenti n'aleeta Nicholas Biwott ng'ali naturally gifted nga yakola ki era Kenya bamuyitanga the total man. Nicholas Biwott yali yamastaringa obutemu ye nga mutemu lisikiteeka nenga musajja mumpi bwati Nicholas Biwott wakati Nicholas Biwott nga wamunyi nnyo musajja wammwe Nicholas Biwott baamugamba yatta abantu e Kenya era mmwe yamusibako mu kkomera nti assa obuko kubanga obuko yali musiru ate munywanyi we bwe yaleeta namusiba anti obuko yali musiru
Owuko bagenda mu America. Bush n'agamba mmwe gwe sijja kulaba onuka. Sijja kulaba gwe. Ddayo ewamwe otubulire olunaku lw'ovaako. Tetukyakwetaaga. Nkoloza lwaki pulezidenti agenda mu America. America kasiteekugamba yo tekolera ku mizimu. Pulezidenti wa America yakugaa nti nnyuka. Museveni kyava yeewalayo. Togendayo. Kubanga baamugamba ddanyuke n'agaana. Nze nwanye n'abaana bano. I avoided all my friends in the government. Nayogala omulenzi ono mukwirira n'ekizunza lukwe. Mukube mbaggirewo. Nga tolina kakwate n'abantu mu gavumenti. Siyinza kuteesa nabo. Nagenda waffe. Bekadduke nonadduke ejogereri mufomuke mu nnyuma. Kakati nkugamba ti Moyi gundi yamugamba Bush gwe sijja kulaba onuka nkulaba ozeeye Kenya okolite press conference muyayita press conference muyayogeranga nga oba avantebe oba alagawa ku airport yamala googera bwati ate ennyonyi nga tennaggwereyo nga baminisita tebavaawo basigala bakuba naye nga ennyonyi yagenze dda nga buli minisita wa Kenya atambula ne yalisimwa buli minisita wa Kenya nga atambula n'akaleediyo One Okiroko News buli lunaku lwaki olina anti kwalangirira baagobye amala yeri shafe ye ya buli lunaku Moyi yayita omusajja ow'olugambo n'amugamba nti njagala tutuule fembi profesa tukole kabineti n'atuula naye n'agikola naye n'amuwa ekyo profesa bw'avaayo gwe tubadde ne Moyi nkugobye gwe nkutadde wano gwe nkutadde essimu ne zivuga ewa Moyi muzeeyongobedde ki profesa nga ate yali mubi nnyo omanyi Moyi kye yakola erinnya lya profesa yalijjamu mu kabineti nesigala nga bwezi kati gwe lwaki teweewadde ekitegeeza olimba Moyi was naturally the professor of Kenyan politics yamujjamu mu kabineti yes yagenda Owuko ye yagenda yagano Bush aganyani Moyi okumulaba yes era bwe baali badda naye oyo gundi oyo omusajja Owuko nti Owuko gwe baali bagenda okutta Nicholas Biwott yali awasiza mu Yudaaya nga mugagga muyitirivu nnyo Kenya kakati yajja mu nnyonyi ng'amutiizinga your excellency it was stupid pulezidenti wa Kenya manya Bush agambye gwe sijja kulaba Moyi why do you go to him okumwereetako oyo kasinje bwe yakola bagamba ekitongole ekisinga okupafomunga obubi mu Uganda poliisi naye ate asinze okukola obulungi ye kasinje omuserikale wa the two contradiction ekirabo sikino naye tono naye kirabo oba oleeta obuzibu the moment you abuse this one I don't recognize you the two contradictory kasinje yano naye ekirabo nga bavumye poliisi ye musajja yali asobola okubeera inspector of police yagenda dda kati Kayihura yamulemesa kasita kubanga byali mirembe gya Kayihura bakumakinga well polished oyo musajja yali muintano gonde the only thing he has awandika butabo kasinje yawandika abala bonna baba was my advisor police affairs kati olaba ochola ochola tibamumanyi ochola yali yusiwinga Makerere wa UPC very active ngamuna UPC kakongolero bamanyi background ye yabayisiza yali ne ku Kayihura yali zayininga ochola nga poliisi yamutamadde kasaba aleetamu amagye n'agitamu naga nti nze sikyayagala ne basigaza linnya lyani Ochola yamanyi nti bayita Ochola abewaffe babakwateeko obululu ye yakimanya mangu olowooza nti Ochola tamanyi nti ate amagye gagaana oyinza okudya abantu babiri mu factions bbiri tekisoboka Ochola yagaana ku ate nga amagye tegali professional kugambye yagaana mu police yagaana Kayihura ask Kayihura Ochola had resigned moment during Kayihura's time nti am tired nakati yalinze Museveni n'alininga contract ye n'agenda kati Museveni yagenze with the dignity
yaganya okuddamu okulini walinga abaginyuinze n'agenda like me singa tebampa mulimu mulala bukedde yali akubye nennakolema mbundi mulalo kani yapoint omulalu ku bwadivaiza tekisoboka Museveni akolako nebutabika nange nagaana okugendayo. The moment you wait to be sacked togenda na dignity kyogamba nti okyolo lwagiriniwaliza ate nagaana kuba kuba lipooti eno gye bafulumiza yabadde emugoba. Omugezi yenna yategedde nti lipooti gye bafulumiza kanayi ono alimba ayagala kufuna advantage angobe yes nekyoni Museveni yamukwata bwati mu biseera bya PTA nga basekitawe w'Obote muti mukimena tata Obote batamutte ani ayamutta mbaga nti Obote yennyini yamwetira anti ng'Obote PTA Museveni aleese PTA abakulembeze bonna bajja wano PTA recognition kakati kitawe w'Obote ne bamutta Obote petition amawanga amalala nze satta ku kitawe wa Museveni nami nze yatta kitawe wa Museveni naye lwaki yasowa kakati yali omugezi yali nekyoni bamuteeka mu nnyonyi n'abuulira bali bakawunda baani nti Museveni tasobola kutta taata waffe. I even suspect strongly suspect Obote yasekitafu nekyoni yali muganda w'olukwe naye nekyoni agenda okulaba nga ebintu tebigenda bulungi mu ministry batandisa omuniyomu olubamuwadde ministry bazibana abaniyo akabinja abaniyo ku bantu nekyoni nagenda wa Museveni n'amugamba njagala kuwumma bamusaakinga muli shafu togenda na dignity mu kifo semwogerere yekka yagenda ne dignity anti yamutebuka yeti yalinda biki ya designinga designinze n'agenda mu ministry eya public service ye bamututte n'atuukayo kyebataamanya ti ne muwanga yagaana ministry ya public service n'awamba binayisa ndi mutemi wa bikajjo kawolo agati semwogere olwamala okuteekayo ebbaluwa ye neasindika yatoola mba staff n'aweereza ebbaluwa n'agenda mu press conference eyajja dduka messenger wa president eyajja dduka yogere yasanga semwogere afuluma mu press conference kiwedde adesigninze yes. If I waited to be sacked nti omukwanimu nyalimu nekizunza lutwe singa sina dignity gyenina kasita bawandika ebbaluwa nti I hereby nenjikwatako nti antadde walala nti nalagaka wagenda ozimbye negenda nzimbye nalagaka why the argument that I'm nakalema nze sekalema nakalema yalemani nze sekalema gwe kalema njovu kuba nabaziga nti if I miss this chance whoever wants to be sacked does not go with the dignity nogamba nti kambaleke embaleka nemanya nti omukono tajja kunyomu nekizunza lutwe tyobalaba bamuleka omukankube njavuwale nfe ajja kufa agenda nga nfaawo era nakuwa bulungi nnyo nemmange Museveni tamuwangayo kintu emyaka 10 Museveni tamadde ku sente naye mbalindi kintu kimu nyabaafe nze nja okusooka okuyiwawo gundi tipa y'amanyi sobali alinjawa ogenda kuleetawo enkokoto neddaame lyange erikuga najonyesebwako mu state awo saakolayo tewali bubaka buvaayo obubaka tobwagala okuva mu state house kubanga mmwe abantu ba bulijjo ekibi kye bakola nti abaana bwe bamala okukunyamu bakomawo boobayambe nga batuuse ku buzibu okununga kibukenya no bukenya musiru nnyo kubanga omusajja okudda omukazi okudda ku gundi ewabba gye yanobera olina okutega gweokyusiza empisa oba baawe yakyusiza empisa noli okuddayo ku bufungu nga mukanyiza nziza empagira mukozi kuba nabano bamujogako tulina ekitugatta nti ono soma jozi kongolo Uganda edition fenna tunyeddemu nakuba ne mukozi obutambi ne bagenda ebukedeya bakuba mukozi yes kati nze nabondi ne mukozi muzampa sente one of the reasons why I don't go kunkuŋŋaana za busina mafuta sente zange zakuli ate nabo they avoid me
bakutya nti whenever I go I overshadow them. ojja babuutikira. I'm more committed. Kati siyinza ku ruling out nti abafere bano bayinza okweripa ku mukozi. Oyinza okulaba nomboozi ey'omuyita lokoli ng'akabuuse. Tebaswala semu lezo. Kyogamba nti bayinza omwegattako. Luzunga. Tayagala muhoozi nkugambye nti siraba njawulo wakati wa Namboozi ne Abumayanja. Abumayanja yavuma dipi dibonkona kati dini ya papa dobonkana pati mu kinana yagiyingiramu. Kyogamba nti mu kinana yavuganyiza ku Obote. Yavuganyiza ku dipi. Ku dipi. Zino limanyiwa yali wali. Yagamba mwana international crosser. I'm telling you. Abavunye muhoozi bajja. Kwa kizunzo lukwe. Sinze nakagoba ku meetings. Kagenze Embalala. Bakagobye. Kagenze Bukedeya. Tuvena zimu akatambi. N'olusirwako. Kokomibwa. Kajja kannamusena nkakuba enyondo mutu. So therefore kakati nkubuulira nti the genesis. If you don't know the genesis, nakuga nti waliwo omusajja eyakuba mukazi we nga ye obuugi abuyita kawunga nti ayinoonywa kawunga. Kozi afumba buugi. Y'omusajja n'amukuba. Y'omusajja yamukuba. Nti akawunga afumbye k'amazzi. Omukazi teyamunnyonnyola. Anti kyenkubuulira nga takimanyi ono kyakola. Nti akawunga a difference ki? Water. One can turn into another. Kituufu. Yes. Osobola n'okufumba obuugi ate n'ogamba kambuguyemu akawunga. Yes. Kubanga the ingredients are same. Omugoyo n'ebijanjalo ne lumonde n'ebijanjalo when you vomit guba mugoyo. Ng'omaze but omugoyo gugula sente nyingi. Ogufunye wano. So nga ate bw'obigaaya. Mulimu ebintu byeweewuunya nti ekidomola ky'amazzi. Life is water is life. Tewali gwe baali bagenda tulina golodi mu mubiri. Baga nti ki akabiriti ka golodi kagula billions. Naye ate amazzi agayimirizaawo omuntu. Tegagula sente. Yes. Nti gundi bw'omutunuulira. Ono gundi vanilla teyina mugaso mu nsi. Is not medicine. Kuwunya kawoowo. Just kawoowo. Mutoyi ne bateekamu. Kawoowo kokka. Yes. Ke kamufulo w'ebbeeyi nnyo. Mwagula n'emmundu. Nemukuma ennimiro za vanilla tayina product ndala yonna. Okuggyako akawoowo. Era mu Uganda nze bwe nasomera mu myaka gy'ensanvu bwe tuba tukola P7 mwalimu ekibuuzo where is vanilla grown? Nti ku mukaaga. Ku mukaaga wo. Vanilla yasooka kulimwa ku mukaaga. Awo eyo kofi. Ennimiro y'emmwanyi yaliwo awo. Awo ku mukaaga we bazimba eddwaliro. Waniruwa. Yes. Vanilla we basooka omulima. Yes. Katonda wa. Twacho you remember answering that question. Mwalimu ebibuuzo bibiri. Amini yatuleetera mu 75 n'aleeta literacy campaign. Abaana ne tuva mu masomero okuva ku P6 tusomesa abakadde. This enikalagwa nakyo bajja abaana mu masomero Amini yagenda dda era baabuuza which ministry sponsors the literacy campaign. Yari ya community development, see education. Ya community development. Era nze I remember mukamukulu wange Sali yajja kutusomesa mu teaching practice. Abaana bana nze nali mu P5. But because I was extremely intelligent ne baga nti wadde wa P gundi wa P5 ajja kusobola okukola ki? Okukola bigezo bya P7. Ajja kusobola okusomesa abakadde. Abakadde bana abo ku byalo. Yes. Kakati nga nti bw'oba totegedde genesis of these issues nti mbabulya ne mbagamba mugaane muwakane nti Nicholas Biwott kye yakola tebamusibangako mu kkomera afudde yekka. Abantu bonna baali balowooza nti gavumenti yammwe bw'evaako Nicholas Biwott mufu. Nicholas Biwott yakola ebintu ebyo. One, yakujjanga mu mawulire nakuba nti mpandiikaako nti nze nassa obuko. Omanye etteeka lya Kenya erya defamation lya njawulo. Etteeka lya Kenya olupapula lwa monitor bwe luba likuwandiiseeko ne bwe bigenda mu kkooti endala teziwandiika. Nazo zibeera laayabo. Bwekityo bwe kyali. Kakati Nicholas Biwott yagulanga empapula zonna. Kati owuko era Nicholas Biwott yamutta direct. Yes, nezimuwandiikako.
nti yeyasse yamukuba masasi bamujja buwe era abasiru gwe towulira kino ekyava emulago nekigamba Tabetaga nekiga nti omwana wa kaka yali mulalu nekino ekyava emulago n'entwe yakyo obusiru bwekiri ennagisi ekiri mu mutwe hafu nnagisi nekiga nti omusajja weebuyekwe yetuze nga bwebwetuga nakyo fefe kaserubogo musajja omuggo gwe teguliiwo ate nga yali mulema ekisiru ekiwedde emirimu ebintu ebyo bisiru ne Kenya waliwo omusajja pathologist police pathologist nga bamuyita Olumbe Olumbe yagamba nti ouko committed suicide naye ng'omulambo gwe bagwokereza n'amaaso ne bagajjamu n'ekitala ne bakiri kwega yamala okweta banokinya si basiru nga bano kino ekyebutabika bali kikubya amayinja gyekiraga kino ekyemulago abantu bali kikubya amayinja nekidduka bakitwalaka kudde police pathologist bali bamuyita Olumbe omanyi mulimu ebyewuunyisa kati oyo Olumbe yali pathologist wa police Kenya kakati ffe tukite ayina okuba nga ava mu gurupu ezo z'abantu Olumbe nga bwolaba no omukazi eyatta gundi eyatta kazini erinnya lyetwanete Walumbe yes Walumbe Dulalu yatwala butwazi anti Dulalu mu lulimi lwabwe abo abadinka kitegeeza Walumbe nga bwe tulina Kanambi wano waliwo akakazi Kanambi kali ka minisita Kanambi buli bwekalaka wonna kalangirira ndwadde Kanambi katambula ne wenyina waako Walumbe paka abantu balikuyoola nebagulwako ne bakavunjisa singa tusaakakuba singa tulina emirembe ono kizunza mutwe yalagiranga mwannyina yalagiranga mulamu we ne kazunza tebakuba endodde zaalagawo singa tusaakakuba akakazi ako Kanambi akatambula ne mwenyina waako Walumbe buli gye kagenda yonna kakati nkubulira negamba nti Bobiwine Nicholas Biwott mwe yagenda okuvaawo nga tewali musango gwe bamuvunaana ate nga namawali gamuwandika anti ng'awaaba mu kooti naawe abalamuzi ng'akyalina power defamation n'abaga nti gumusinze tebamusasula mu damages you look at the future Nicholas Biwott yali musajja mugezi yes he knew the future bwe bamugamba okutta ouko Nicholas Biwott yali mugezi temubanga n'entalo mu famire yammwe entalo bwe mubeera mu ntalo ne famire yammwe mufuna problems nti Mirundi nga bakusse bayita okukwata mukazi we kuba bwe bakola wherever is killed mukazi we gwe bakwata media kabusenga n'olutu lwako nabuno obwa monitor nako kasebowa be bakyusa ki information omusango ogubalemye okukyusa gwe gwa bosa lujja naye nze mbabuulire bosa alinamu ow'amaanyi why saakugambako nti ab'ekika kyendiga bonna ab'amaanyi baba monitoring nga baganye okuva mu Uganda where has he disappeared 2 lwaki ekirango kya poliisi ekyekirabo taliimu bukedde yeekuba milioni 10 milioni 10 zijirako n'ekifaananyi ekyo yowa best bajja mu makaago kasibu nekayira we muli abalungu kekakuba ebifaananyi no kiri ekifaananyi kyebakuba mu mawulire nti oli wanted yowa best kati kasibu waliwo akakozesa okuba ebifaananyi ebirala misebo wakyali omukedde yagenda ankulu yagenda ano gyekali ate kawasa omukazi bamuyita ziribagwa oba nze nasanga ziribagwa mu mawulire nga mukadde omusanga mu mawulire nga mukadde ate gwe yawasa ye nga yina entumbwe zesiba bweziti era ziribagwa ng'akolagana n'abasayidi ne ku mulembe gwaffe kakati nze wayina emyaka emeka yawasa mwana muto yawasa nnyina kamufuŋŋana kakati nkugamba era ffe batukubangako bannakiyombekera but everybody has a choice kakati nze nkugamba nti awo wokka we balemeddwa oli omusajja agenda nga n'awaaba waliwo omusajja bamuyita waadi era muwala we yajja nga aze kubuuliriza yeefudde oli yali woterian yamutta yes yamutta omusajja n'akozesa paundi milioni 2
5 ebya pound. Kakati mu mateeka ga Bungereza nti bw'okozesa ssente zo bazikuddiza ifu gundi enfudde. Waliwo omusajja Faaza yali abavuma nnyo era yemutta Nicholas Biwoti the total money. Naye by the time government ya Kano egenda okuvaako Nicholas Biwoti abantu bonna abadde yali aguze okutta owuko nga bonna bafu dda. Ekyanneewuunyisa baddira muto w'obuko ne baga nti wabaddewo bad blood between the two. Kyembagamba nti abasajja babukedde omusajja buli lwafa omukazi kwe bakwata bukedde ekizunza kino kigiremye. But they have gone ahead. Ekifaananyi kye tekiriimu ekya Bosa bakuba birala. So ono singa yavaayo dda ali luddawa mbwali kalangala ku bizinga wa yabadde wa musawo wa kinnansi kuba ekifaananyi kya Bosa ate gundi Kajubi yaddukirawa teyaddukira mu ssabo nyene bamusikali. Nze nabagamba nti oyo gundi waliwo mukwano gwange nakati siyabala bwe mbakolera tebadda ono yavuganga emmotoka z'empaka ono kato lwakataka Katonda yamuwa omukisa. Tolaba mumpi ng'abakongo ndoza mukongo omanyi mu Uganda bamanyi Lingala otafiira amanyi Lingala n'oyo omwana ate otafiiri naye afaanana bakongo otafiira ayogera Lingala alinga Koffi Olomide nkugambye nti ayogera Lingala otafiira ayogera Lingala no. Kakati contact ezo yakola bbaala nga mujjamu abantu bangi obukatuliki bukugamba nti okwogera ennimi mwoyo omutuukirivu byagaba. That's why I'm telling you ti mwoyo omutuukirivu agaba ebitone 7 ekyamagezi ekyokumanya ekyobujumbize bw'eddiini ekyokutya Omukama bibimeka obujumbize bw'eddiini okutya Omukama ekyobugezi n'ekyokumanya biri bimeka kakati byatampa nze tiyampa bujumbize bwa ddiini ate kyatampa anakimanja atya mu ggulu buli ekyatampa kati banka enoonya atya ewange ewatali looni yaayo mwoyo omutuukirivu yagaba ebitone ekyobujumbize bw'eddiini nteekako ebyange kati atakuba ekubanja anabimanja atya talina kyakubanja. Yes ekyokutya Omukama kirala mutya kubana birombibwa amalwa mbabiwa amalwa ndiwa bye baagala nabyo bya kubanga ffe Abaganda tetuyinza butawoza mu ggulu musango gusinga Omuganda omusamize ate eri bayitayo mu ggulu emukono Katonda webutonda ffe twali tumanyi Katonda webutonda essabo lya Katonda emukono teririmu asamiriramu Supreme God teririmu asamiriramu. Tuyina Mukasa ow'ennyanja tuyina Kiwanuka omulalo akuba laddo tuyina Ddungu lya Bwekale beba persona pati naffe tuyina basatu Obuganda bwamanya Katonda ate nabano ne bajja batuyamba nti bakalirina ali bonna abaali abamanyi bonna Ddungu teyali ku bwakalirina era Ddungu musambwa gwaffe Kiwanuka Kiwanuka yali ku bwakalirina era musambwa gwaffe Wamala era musambwa gwaffe Obuganda Katonda yennyini asula wano ate era tali Muganda tebamuwaawo wali wasamira Lubaale Katonda Walumbe gyali era omusajja namugamba nti gwe omwana woni gwe eyezinga bw'atyo oyo sajja yaje ewange nali kyakola ku Yambuga sajja naleeta omwana we ng'agira bw'ati nemugamba nti oyo Timba bwegenda okwata ettule y'amagi buli mwezi ng'ogiwaayo Timba yajja gali omwana yatereera naye tebakubba oyo Timba yennyini awedde emirimu yazunza omwana bw'ati Katonda wange. Kakati kyembadde nkugamba nti this man Nicholas Biwoti yamanya future. This is why nti bamafia ba Uganda they admire the Kenyan politicians nabo kuleeta Nuupu to serve the same purpose. Nti even if Bobiwine does not win naye atufunye ababaka ba parliament tukiyita laverage. This is why some people invested in the Democratic Party kumawo
Mao bamuwa 1.5 billion mukali akalwa akaso akagwa naye ne bamugamba nti byakuzanya tovuganya Museveni. Mao olwedda luli natandika okukumabera serious ng'akuba okukamala Mao nga yayogedde n'abeera serious nnyo gaagati waliwo omusajja yazanyanga Kasiru ne bamugamba batambulira ku tikiti ne bamugamba Magwa Kasiru genda mwebale nnyo bassebo ne Mao bwe yali ate Kasiru yayogera baakuba Mao yali tafiiridde mu kabenje nga balaba ali serious akaluwe kaggwa Mao najja ewange neri mu State House nanga naye abasajja baŋŋamba bambaddeko 1.5 bajja kudda naye nkuba amasimu tegaliko ne bugagwe Mao kankubole oli musiru nanga nti Mirundi ovumanya abantu Mao omanyi nti Mao yagenda okukola ekibiina ekira ne agulawo DP yagivaamu yasooka n'agivaamu Progressive Party n'agulawo lyasikimu era bwe yali akironkinga era yampita Progressive Party Museveni yekka ye yataategeera amagezi g'ennimi omukoyo olowooza mbu ojja kunnyamu gonya mwana tosobola kunnyamu kakati gondi Mao nemugaa nti tebajja kuwa ezo zibafunye zimala bwe ngula sikowala kye namugamba ekizambu aleme kuteeba nandeetera amakoona musasula amakoona kitegeeza obadde you are aiming in my net naye golo yanyambye esiggwe gw'omulimu gwo kwawula omupiira n'ogulinnyako n'ogwo naye bwondeetera endagaano oba ogivuddeko waliwo omusajja yali wekimaani abasajja ne bagenda okubba mu factory munene ye n'avaawo yalidde sente baba bafuluma ndugu twetu kozi muna ono ye yaga nti alwadde ye teyajja yalidde sente yabalyako sente bajje babbe kati omu ku babbi eyali atikka bano bafulume ye bwe yawulira amasasi yalinnya waggulu wakiri poliisi yayogera in many murder cases I've told you nti by the time bali bamaze okuziruwinga ku bosa nga government monitoring where has it disappeared erolabo bwabukedde yalinnya eryali yabulidde eyotaliyo sente alina nnyingi nnyo kwata besebu w'emiga yogere bosa gyali dino weyahiiza akamawuli galidde didn't I tell you nti abakulu abamu mu kika kyendiga bali monitored by government had been surrounded era abalaba abakutte ninkugamba ti kaka bwe baategeera nga bagenda mugoba nga kaka alina fayiro ez'emisango egiri aliya baali bamuzinze bamukwate nampita nangamba fayiro zinone had to get a speed boat nenzijjayo bwe nazijjaayo ewange gye batasobola kulinnya ate bame gye nazitwala kaka bamunyega tebamunyega kubanga fayiro zaali zibatwalayo waliwo zijjeeyo naye nga kaka bakujjukiza ebyedda abadde avumaane nalwisu yoni abadde avumaane nalwisu abadde avumaane bo babijjayo amangu wakitalo nnyo nalwisu owaawa yazuula ki abadde avumaane nakalema bebanyimayinja baze mayinja ki bamayinja bakola ki uno crowd ki nakalema gyasobola okufuulinga politics is in numbers bulokaazi bwabwe buyina ki nyayi no kakati nenkubuulira whether you like it or not abaateekawo nuupu baali beenaaleemu ng'oli Nicholas Bwoti bwe ya insulatinga himself nga Paulo Muwanga bwe yali agenda okuinsulatinga himself Paulo Muwanga yali agenda kiyita ku Museveni n'alemera mu nseko why Paulo Muwanga ne Museveni be baawamba ki obote Muwanga n'ayagala okutta Museveni omanyi Museveni oyo musajja embala gy'abalamu kati bwe nkugamba Gaddafi yayagala kukutta Museveni tosobola kyekkiriza Museveni mugezi oba ayina ebibye naye babala there was a time when we are coming from Libya naga nti omuntu oyo omuntu ali Museveni naga nti mpita Italy mugende mubuuza Amelia kyambadde Gaddafi yawaako Amelia kyambadde
emitwalo gya dola aga Amiria nazimukuba ngayagala eno genda ettolo ye yali alowooza nga ye bwe yali akola nti Museveni ayinza okuba wiiki mu vice president ani bwoleza nti kasi bwe baali bamwagala lwa bulungi what was infiltrated women who have access to Museveni naye Amiria Kyambadde mugende mu mboozi Amiria Kyambadde n'agaana yakanyuga ssente za Gaddafi n'amukola bwati ngattira ki Museveni ato anti Gaddafi Zenawi gundi ono wa South Africa Mbeki nde Museveni bo baali baga nti ebyokufuga eggwanga lyonna Africa yonna tebiriiwo. Let us start with the regional bodies ng'abamu era Zenawi yafa owa Ethiopia yafa omukazi n'alemerera ne mu State House kuba baali tebazimbye Mbeki yamuggyako Gaddafi n'aseka tinabadde baneeregamu mbajjeeko Museveni gwe yalemwa yali agala muteera bbomu mu nnyonyi bannange abasajja nga baali beetwala anti ye Museveni kale Museveni yavayo n'alwanirira Gaddafi yatuuza olukuŋŋaana mu Addis Ababa Museveni yayogera obudde okukya nga ayita bakulembeze banne tuseefu Gaddafi naye ekisajja bakiyitanga Muhammad kyambasada kya Libya mu Uganda buli wekyalabanga Museveni Your Excellency, I have a message from your brother Gaddafi. Naye Museveni atuuka mu Addis Ababa nga Muhammad kyalina olubuto lunene bweki nga lunene luzibu naye bagakyagala nnyo obuwala obuto nga Museveni yabuuza Muhammad, are you representing Gaddafi? No, I'm the leader of the rebels. Nati Katonda wange kubanga Gaddafi yakola ensobi abe Benghazi yabajja mu Libya n'abatwalawa mu outside nga be ambassadors mu mawanga amalala kakati bo bakolerangayo byatamanyi kwembase kuliko be Benghazi ne bano bagundi bonna be Benghazi nga bali balangira Katulu yafuga ngate kuwanga anti nkubuulire nti oli yajjako kojjaawo Gaddafi ngate batuwalege ba mu nsozi. That's why Gaddafi yafa n'omusajja omutuwalege n'akaana kali akalibi yake nyini akamufumita ennyuma kakati ye Gaddafi ye abe Tripoli kati Gaddafi ensobi gye yakola buli omu akola mistakes Gaddafi batega bomu Abamerika baamukuba ne batega bomu muki n'atega bomu mu nnyonyi ya Pan African Pan era yaga nti Reagan nti Reagan ye Reagan nga Reagan yakifuula Reagan yali amuse naye Abayitali ne bamubuulira Babarusconi ba mafia nti awuddukawo mu banka mwoli n'agenda mu nnyanja munda kwe kuwona ennyonyi Reagan kwe kumukogera kubanga besi yaabwe ate eya NATO yali Italy ng'ate bamafia Italy ng'ate Gaddafi ali involved nnyo mu Italy bamafia yakolagana nabo towulira AC Milan omwana we yali tasambiramu ne balyoka balinkinga information Natalie ya family ekola Fiat Gaddafi yagibairing out Gaddafi yatuuzaako ababaka ba parliament ba Italy 6 hours nga basangula ntuuyo mugagga tannalabika Katonda bwe yamala oboogereramu n'alagira nti mundeetee bamalaya bonna mu Roma ne babakuŋŋanya bonna yabawa $3 n'akakaaya abawala obusiraamu tebukkiza mu kiko muyingiredde bagamba banayiga era Museveni agamba when I see Berlusconi the man was looking for process for Gaddafi now denouncing him nga Museveni tabitegeera tamanyi Enkwe Museveni is a honest man Enkwe tazimanyi tamanyi nti mukoddomi oyo ayagala okuniramu nekizunzalutwe kizunzalutwe naye annyemu yali tajja kukoba naye Enkwe president azibeeramu Museveni underestimated my resolve to fight yali tamanyi nti nti oli mulwanyi yali amanyi ajja kugobanga bantu bagoba baali bamanyi famire mweva I come from a rich family bano babukenya bebagoba ne badeni ne bakaaba era ffe Museveni I'm a self-made person ababana nabalaba kajja kanu kulumu kava mu family ki ona atuniyamu ava mu family kakati nupo giraba otya nupo ina wetuka bagiteekawo Bobiwine bamu assignment kubaleeta ababaka ba parliament ne bamuwa $5 mu kinana Katonda wange sente nga mpitirivu yes
kakati ogwo omulimu yagukola ki era nkubuulira nenkugamba nti bwamala okubanoonya ye ekibiina ne bakimuyamba bebaki kyali kyenalimu ne bakifuula nga bamaanyi nnyo lwakojo akirije salinga nabagamba tituchange political party omala ennaku 10 nyangoolanga where was the intelligence bayiranga mu new vision nga ate bakozeseza ne balamu teyamanya nti bamukozesa anti balamu yakwata gundi people power nakirije salinga as a non-government organization yenga tamanyi nti abamugamba bamafiya bali mu government tebagala Bobiwine ajenga talina kibiina kubanga abakujjanga talina kibiina yalirese ba independence tebavaamu ssente mu parliament nkutegeera awo kakati wano n'abawudiisa nti aligestalinze people power kumbe yayita eno kati anti kati bo be bamublockinga people power ne bayiga balamu n'agirigestalinga ne basinika ebinnyo abasiru ne batamanya nti yabayitseeri wansi yamumaze anti negundi kozi abakozesa balamu tobalabako bali abasajja bamafiya tobalabako era nti Museveni simunenya omuntu asobola bamafiya bano muhooza abakuliddemu naye bamukubako teri muntu wana akwata power nga muddemu lule ne binayisa ngavuddeko abasajja bano ekisinza okundyako ssente data kuba buli naku mbalaba I have to monitor them on a daily basis. Naye omanye ebima byange ssente zebirya mpitirivu ete ate nga Museveni takuyamba bwekye angwa yise esobola okukwata olukuŋŋaana lw'ebukedya okujjako nga batannemu wakatambi esobola dukwata nga boogera tekisoboka balina ssente ezo tebaziina ebyo ebyuma tebabiyina anti self defense agala bakwate power era mbakubye kakati bo gundi bo aba basajja Bobiwine bamukuba bamujjeko ekibiina independence bakoze eki bakiwandiisiza ne bamuwa ekyabwe ekyali ekyakibalama yes anti mbabuuza ti akabiina kaali KNRM mulaga omusajja ali disparate atalina ekibiina kyabufuzi sologani ye balamu agiriye esalinze naye waliwo ekibiina ekiranga nti mu nnaku 14 tukyusa obukulembeze where was the intelligence oba tebategeera nti tebakiraba nga kiri serious baali bamuwambye nga intelligence tekyamutuusako information yonna anti profesa yabagamba nti bagenda bwa president ne bamugamba nti ebyo ebyuma mirundi byayina bimujjeko biwakandiko bibye Museveni yenga yagambye nti bibye amanyi gye biri tewali amanyi gye biri kakati ne babuuza profesa ne bamugamba nti mirundi nti Museveni is a very funny man if really handed over these sophisticated machines to Mirundi professor yabagamba nti let me tell you if he did it he made a good choice Mirundi is flamboyant Mirundi is arrogant Mirundi is a man you cannot bribe corrupt n'abuuza omusajja n'amugamba oli mukoddomi wa Museveni who else asobola okuwabire wa Museveni tewali nti wali ebukedde eddoboozi lyo ndikuba tewali wa intelligence asobola ekikola tomanya oba owabira omuganzi mu kizonolemi yabagamba nti if he did Museveni made a good choice the man is flamboyant angiriza nnyo n'ejjoogo lye nagaana okunsasula sente zange buli wamu nazirya mukubye ne mujjawo mukubye ekibukanakanekatizonzolutwe tezonzolutwe kayina kudduka na mulamu waako oba bakubire wano babatizo nakano kakazi kannabuleeki akawamba amalwaliro ne bagoba lukwaga nakulo kakati nkubulya ne gamu nti Museveni bw'ategeera nti mumuyisiza ku litalaba yagende wamuwanga era muwala wamuwanga yakulya civil service wa yagende wa Paulo Muwanga ne bagamba abamonita agenda kwesimba kwa Amelia Kyambadde yes nayoba bulizingizo obakali nakyo likuwatibwa n'atadduka n'abyangakasa sijja kwa new vision yako n'obukali mingi bwako kati kekwezi mukwano gwake yakaita kabaka akuwe
abaganda tukuba amayinja odduke nono tumukuba dduke naye nupu kakati ndowooza yava ku bya gavumenti bwebanga bagitandikugambye yabavaako ate ekoleetya nkubuulire Bobi Wine ali ku mulamu nkugambye talina abantu babe Bobi Wine bamukola ekintu kimu Bobi Wine bamugana ogenda mu palamenti ne badira oyo gundi kyasanye enkuba mwitaani ali mu constituency ya Bobi Wine ono gundi ani muwada nkunyingi omanyi kadi sente ze yagigula milioni ebi muwada yagula buguzi kadi alemerewo ani yazimuwa Bobi Wine bamuzingako balwana nono ya kizulu because in normal circumstances muwada yalivuddeyo nakirekera Bobi Wine abo Kenya bwe bakolanga era Raila Odinga yagaana buganyi Kenya babaga nti tewesimba mu bifo ebi semwogere wozirake yesimba ku bwemupi mu kinaana anti bo mu kinaana besimbangawo kakati bakyuse nawani mu Uganda bakyuse etteeka nti Museveni akola influence tulonda olunaku lumu kati gwe yali badde ng'obwemupi bukosubye n'ogenda ku bwakansala district balonda olunaku ki ate era Museveni yakigala abawangula ne Kenya bwe kyali ene president of Kenya is an MP kati bo baamanyanga ti constituency ya Raila Odinga ne bwano gimuteeka mwani kakati ne babasalira amagezi ono emyaka jeji bano bagikugulako bakugamba nti ofuna milioni meka nti asatu times 12 giri emyaka asatu mukaaga times 5 esente ziba nyingi bazikuwa bilioni 4 novaayo naye bano bamusiba wonna mwanyine Gomba yagwa ono yagwa chairman yagwa mu Kampala bonna bagwa baali bamaze okitegeera loolo yeekoze eki ono omusajja agenda ku maka abaana bange abalenzi mujje mujewo bino abaana bange abawala mujje babalabe akomewo enkeera ayite mukazi wo ng'aga nti awo wawe bamutwala ekikumi Bobi Wine loolo ye yakola ki yagwa Bobi Wine gundi ye yakola ki yagwawo yes yagwawo bamuleeta kuleeta era nabagamba ti Bobi Wine basajja bagezi bamufuga wano ye yabaddukako n'agenda n'ego n'Amsterdam naye Bobi Wine yasigala alina faction gyakola nayo ekuba mukozi human rights nze nalaba abasajja sagamba nti babbye fayiro za Bobi Wine saaki kugamba ko nti mumakaage babbyemu fayiro za Bobi Wine banziba ne bazitwala ne babawa obukadde butaano buli fayiro nakugamba nti bagendebwa Bobi Wine banne ne bagamba nti omusajja tukyamute nkukubira akatambi kati bino ebiriwo biraga ki anti kyenkubuulira Bobi Wine bamumaze ti Bobi Wine obuzibu bwe aganye okutegeera nti omuntu atimba tenti y'embaga olowooza nti ya mwaka koze ekyekola ki evaawo Museveni nabagamba wabeewa kiwakali ti abasajja bakola nuupu abamulyamu olukwe yabakozesa endagaano mu handwriting dawa anti nkubuulidde nenkugamba nti kati olutalo luyingidde palamenti kubanga ŋŋanda sipiika ali amulemezaawo ono sipiika n'agamba nti nkole ki nti mpuuga asigaze fasitizize era azirina kakati ne balowooza naye sipiika kuba mawanga amala gonna sipiika vice president prime minister mbombamu nga mwe munoonya pulezidenti yonna mu nsi kakati ye Museveni ensobi gye yakola nti ye yakola ng'Abaganda nti neddira kino kakati Lugonda bamuyisako ekibiina namufumulamu Mbabazi we yagala okukozesa busekitale n'anafuya obwasekitale gye vice president Bukenya namunafuya obwa vice nabunafuya lwakojo namugoba ni president yake abantu bonna osiba pati kakati aze rizati omuva abakulembeze kachimenti areas zonafu yanti ya reducing echi ne president yasinzo zita yanti kakati we have to borrow from the army omusika wa Museveni eja kuva mu army kubazi no kachimenti areas zonna zikoze kati Bobi Wine yetasobola ate kakati Bobi Wine kalwane n'empuuga mu katebe Bobi Wine teyali kutte ku mpuuga hapana waliwo omukazi ayagala okunoba
nomanya nti ampolovokinga mu jobless nti mukwateko agende oba mukubeko bansibe mukazi kati ono mpuuga sipiika yamuwa facilities ezitalina wizi but the issue is bensubi gye bakoze nti President Museveni Vice President gundi speaker deputy speaker prime minister ne chief justice sente zonna speaker zaina nabo bazina buli omwazina lwaki oyogera zonna tuzikole tuzidividingemu kubanga ne bali bagenda zifuna abazina ziyisibwa mu budget Museveni yaziyisa omukazi yagenzeko mu national coffers kakati kitegeeza nti Mpuuga sente zakwata zikwata mu mateeka oba gwe tebazifuna Kadaga yatambuliranga mu nnyonyi ne bagamba n'ogigula ani yagisasulanga parliament Kadaga yatambulanga mu constituency zonna n'adonating zaavangawa mu parliament is entitled sebo olaba negundi azina chief justice Winyidolo naye azikwata neza donation ndowooza zibawa bakotikirako oba balamuza batalina mpale oba bagenda okwanjula kuba bonoonya baazibwa nabo tobalaba ono yali vice president yejo bawe yanoba naga nti kampase n'omugongo tukusasula gavumenti ya Uganda yesasula omugongo gwe bawe anti suppose naye afuna negundi ne sipika naye naga nange kandeete naye naleeta magogo naye tumusasula n'omugongo tukusasula ye kakati kyoyina okukola tosobola kukola faaza nga tumaze kutegeera faaza gwogoba akoze biki bafaaza balabye batakola kakati obanga mudidde sente ne Muwanga Kivumbi yayogeranga sente Museveni zakozesa bwogata emitwalo 5 zifa viri tawuni zituuka e Cairo ng'ozigase bwoti ye Muwanga bwe yayogeranga naye nga kakati yayina mmeka mpitirivu yes Abaganda tukugamba nti embaga zantama ng'ebyambalo talina Muwanga yali mwavu kati wa budget waki ebizimbe byazimbye obumenyi obusiru bwabazimba hotels apartment abantu bajja ziremeramu sente wazijja hiyo pesa ulipata wapi ni lwaki abantu abo tebatukoleyo ku mafactory ne bawa abantu emirimu na kintu mento gundi eriemu nti na investing mu transport omuntu yekagobagoba mu transport yali jana mu jodi mo yakwata basi zena azitunda ku throwaway prices ate zange lisina luno ereza ali 30 nsigali za munya zalongo lutu sebolanga ko sente mu bank chovule ono they underestimated me era namulabanga ayogera I didn't know that he was a representative of harm kakati ndi nyinza okufanga sina bujanja Bukenya ayina kyagenda okukyusa mu buweereza wa government Bukenya akolera ekintu kimu nti omukazi yanoba omukazi yanoba bwakomawo akanga abaliwo anti omusajja kanti omukazi anagogola yatakomawo kiwusa empisa ndyoke nkomewo lino lyayonoonya ate eri Bukenya ate ligenda kukola jjo ku luno ate akola ki anti Bukenya kitegeeza luli baali bamwadde omulimu gwatasobola kuba Bukenya yasoma public health musajja wa Butandaalo omuyita Sajoni nze nali manyi Sajoni public health musajja wa Butandaalo wa hygiene kyovula nabagambye nti omusajja yagula entebe nga ziyita za mahogany kozi za kirundu n'ekifamba ekifaafa nibazikomyawo era ffe tetwewuunya Bukenya. That's a bad investment. You invested in hotels. So you go to hotels. Abantu baavu tebalina sente gavumenti ekukkiriza bitandisa lyanyumiza nti omukazi yamugamba nti okuleeta omukolo wano njakola kuleerako 50% namugamba guleke Kigongo yakugamba nti babalya sente ewuwe Kigongo ayina abantu nti bavudde bweru bakolera uwa ewe tebateekayo tebajja musaba bawabireko polisi bateeka ku bino bye bafunamu gwe tofuna apana osigaza abantu bagenda n'okukkiriza 1.7 nze nzikulamu mmere ya magumba gambwa I'm honest ewange tewali kyezigulayo tizigina nazibalanga bujozi bwakunniyamu nembagamba bano kambalageko ezo zigula ki magumba gambwazo yes nembagamba ntwamuwa obutwa agenda kufa nze nfe kati nakumyiwo leba
akasusu konna kaliwe leba nze agenda okufenca tumume sente omusajja n'azingako wonna basudiiro baani mikwano gyange bonna masidda naye tujja kulaba emisinde egyadduka wano baali mugulidde faamu ezimbabwe n'adduka kubanga bazaani enkuba kano kalidduse ne mulamu waaku nga tekinnayabika kubanga recording ziwezi masedde sawoni enswera amazi ate nzimbalaba basajja babagambye mmwe fe twagala tuteese ne mirundi bizinensi yaffe tugitereezezza naye mmwe ababiri tabaagala anzita alabe kinyenyalu bajja bamutwogo bagwasa ne mulamu we nakano kannabulengi akakazi nekagiabitekisi avuma gundi avuma Bobiwine mbu talina bukulembeze yakamulaba kati the issue is nti Bobiwine bali abasajja baali banoonya atasobola kuwangula Museveni nakugamba nti basooka wa radio n'agandi bamutta radio did not see me ekyokubiri kyolina okumanya abasajja bano baali banoonya who has skills in mobilization ngawa ne bamobilizing abantu abajja mu nnyimba zaabwe era bakugambanga Bobiwine is unfit to be president but they are not criticizing his capability for mobilization nga mulungi nnyo nga muti mukitegeera tu kakati oyo ono kikofiira obuzibu bwalina buli bumu nti ayagala babawe ssente president abawe ssente anti kakati yategedde nti kezo bamuwadde mmeka obuwumbi 5 kakati naye Museveni musajja nti nze yamukola emyaka 14 nennyabo tamujjanjaba n'akagali nzuwulira bwakke bw'oziwulira n'omutima owulira nga gukwennyika omukwasa Katonda tukenda kumaca ne tukuma ebyoto byaffe tetugenda mubabujinga ntulaga ntuga nti nze nasanga mbwa nga ngende wa Museveni Ameria bamutuma poti niyo yatwala yunze nze Ameria gwe nnenya tiyamala kubuuza Ameria bali banoonya kitoli kyamuka kiniyemu kati Abtex ne yalowooza nti naye bajjamuwa banaamuwa bajjamuwa buli lwolaba abayimbi abo babaako abalagira munda muli bo basobola okufuna enjawulo yaabwe kati bakusasira lwaki tebayina kati okuvuma Bobiwine kyekimuweesa andi kakati kankubuulire ye Balamu yakoze ensobi n'afaayo butereevu ewaani owamuhoozi yavuddeyo ekyenkubuli ali bwamuhoozi n'okuvayo n'awagira kakati ate takyakimayo eri ssente ewa Museveni takyazinona uyo Museveni si bwazanya ebyobufuzi kono byakola jjo tabimanya kati Balamu tayinza kufuna ssente zeyafuna luli yes kati kano n'olukofiira lwako n'ennagisi yaako mu mpale kalowooza ke kajja okufuna nga one bwe yafunye era bajja zirya nze mwana wange babawe ezange mu nsawo ya Museveni teziriimu namufunamu ekisiraani namukola emyaka 14 nennyabo ne bamukuba amagulu era nze Museveni ne bwe mba nalwadde simusaba takwagala president byakomwa naye niiza ekintu kimu basajja mmwe nyaba afe mulinnyeyo nateekawo dda tipa y'amayinja tewali kuleetayo sente temulijja kuziika ne bwenfa nange temuziika tukoyo obujuzi obwo butuniamu nemutuniamu ne mutunyalamu njagende waffe nsaba akalwa abantu bajja kundeeta naye ejjoogo eryo libaniisa ku baana babannamu ate birekemu nze sikyatya kufa naye obujozi buyitiridde Abtex afune ssente nga gwe yakola tufunye mbulwokuba avuma nnyo Bobiwine nze bampitako buyisi kubanga omutima gwako entontogolo omuko tajja kunyamu tebajja kunyamu ndi emandwa tesongerwamu tenyebwamu emandwa tebaginyamu omuko tajja kunyamu yali alowooza ndi mwangu emandwa tenyebwamu aliteegula ejjoogo nakono kalusunza lutwe akaali kaguza abati mu banziti ndifuna mu ndala omukazi tadiba amajabiri oba ewa Museveni nadiba walibeera wampa sente naye sijja kukkiriza muko kunyamu kunyalamu nagisi era nabagamba nti kasita omwana omujozi ewaka akwata ebokisi gye bafumbamu enva n'akwata gundi
nakwata ebbakuli naginyamu agifuula poti omwana ajoka ebbakuli gyani ne bwe bagitwala adduka nagikimayo naginyamu poti ye agifudde poti ono yali alowooza mbu era bwebantwala mupulesi era niemu this man masikoto newvis nswera amazzi nayo nnumbeyo niemu ekitoli kyevuunika nze ndi kitoli ekyevuunika oba ni musajja kinieko waggulu kyokuba amadde kigamalewo kale sebo